Weewaawo ntendeza Kristo era neebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu ky'awadde ggwe wamu nange okuba nga tukyasobolera ddala okwatula nti Yesu ye Mukama. Olunaku olwaleero tujja kuba nga tutandikira nga tumaliriza okusoma kwaffe okw'ekitabo kino eky'ebikolwa eby'abatume essuula esemberayo ddala n'ekitundu ekisemberayo ddala okuviira ddala ku lunyiriri olw'17 paka olw'31 nga tutunuulira kye tuyita Pawulo omusibe e Ruumi n'obuweereza bwe eri Abayudaaya. Kikulu nnyo okuba nga tutegeerera ddala nti kino kye kyali ekigendererwa eky'olugendo luno okuba nga ayingira e Ruumi wano ate n'okuba nga tuusizayo ddala amawulire amaki amalungi eri abantu bano bonna. So bwe tuba tusomye olunyiriri lw'17 lugamba awo bwe waayitawo ennaku 3 n'ayita abakulu Abayudaaya bwe baamala okuŋŋaana n'abagamba nti nze abasajja abooluganda newankubadde nga saakola kibi ku bantu newankubadde ku mpisa ez'abajjajjaffe naye nasibibwa era n'empeebwayo mikono egy'Abaruumi mu Isirayiri. Ekisinga okuwonyesa kw'ono omusajja nti aba yaakatuuka e Ruumi oluvannyuma lw'ennaku 3 n'atandikira awo we yali yakoma okubeera nga nate akola omulimu ogwo ogwali gwamuleeta mu kifo kino. Osobola otegeera ddala nti Pawulo yali musajja mukozi nnyo nnyini ddala era omulimu gwe yali tagugayaalirira, yali agutwalira ddala mu mbeera ey'obuvunaanyizibwa. Yayita abakadde abo newankubadde abantu bano abayitibwa Abayudaaya baali bamukyawa, Pawulo teyalekeraawo okubaagala. Bayibuli etulaga nti n'abannyonnyola ensonga ezikwata ku bulamu bwe mu kuba nti yali talina musango gwonna oba nti yali amenye empisa ez'abajjajjaabwe nga era bwe tulaba bwe yagenda mu maaso n'okunnyonnyola ne mu ssuula eya 25. So ekikulu wano eky'okubeera nga nakyo ate tunywereza ddala nti osobola okugamba nti obuweereza bwe bwatambulira nnyo ku kunnyonnyola nti yasibibwako ebintu bingi eby'obulimba naye yagenda mu maaso n'okuba nga ayanukula n'okukakasiza ddala nti ebyo byonna ebyali bimuteekeddwako byali bya bulimba. Olw'18 abo bwe baamala kunkomereza ne baagala okunsumulula kubanga tewali nsonga gyendi yakunzisa. Awo era nawo tulaba nti abannyonnyola n'abategeereza ddala bano abakulembeze e Ruumi eno Abayudaaya titiyaliiko musango gwonna Abaruumi gwe baamusangako wadde yali aweereddwayo mikono gyabwe, kubanga ffenna tujjukira nti bwe yayimirira mu maaso ga Felix teyasangibwako musango, bwe yayimirira mu maaso ga Festo teyasangibwako musango, ne bwe yayimirira mu maaso ga Agripa talina musango gwe yasangibwako. Era ojja kizuulira ddala nti engeri y'emu Mukama waffe Yesu bwe yasangibwa nga taliiko kyakunenyezebwa, taliiko musango gwonna, bwe yali aweereddwayo mu maaso ga Piraato, bwetyo tulaba nti obuweereza bwa Pawulo bulina engeri gye bwefaanaganyamu n'obuweereza obwa Mukama waffe Yesu. 19 Naye Abayudaaya bwe baagaana n'empalirizibwa okujulira Kayisaali si nga nina ekigambo okuloopa eggwanga lyaffe. Pawulo anywereza ddala bulungi nnyo nti yafuuka omusibe newankubadde yali taliiko musango, naye Abayudaaya be baagenda mu maaso n'okuwakana nga bagezaako okuba nga basigala bamusibako amatu g'embuzi newankubadde bali tebalina bujulizi. Ne mu kuba nti Pawulo tiyali bubeezi Muyudaaya naye ate era yali mutuuze Omuruumi, kyamwaliriza okubeera nga anoonya eddembe lye era kwe kusalawo n'ajulira eri Kayisaali. N'asalawo abeere nga anyigirizibwa olw'obukyayi obw'abaki obw'Abayudaaya newankubadde talina kintu kyonna kyakola ate teyageza nako kuloopa ggwanga lye. 2 Kale olw'ensonga eyo mbayise okundaba okwogera nange kubanga olw'essuubi erya Isirayiri
nsibiddwa olujegere luno. Pawulo era annyonnyola ddala ekigendererwa kye bwe yali ne bano abakulembeze abakulu ab'Abayudaaya mu Ruumi, ng'abannyonnyola nti no essuubi erya Isirayiri y'ensonga lwaki yali ayambadde olujegere, era essuubi lino lyali lisonga kujja kwa Masiya, wamu ate era ne likakasibwa okuyita mu kuzuukira kwe nga bwe twalaba mu Bikola Batume 23:6, Bikola Batume 24:15, Bikola Batume 26 olunyiri olwa 23 ne Luka essula ey'okubiri olwa 25 paka 26. So tulina otegeera nti Masiya ly'essuubi erya Isirayiri. Ne kaakano wetwogerera Abayudaaya bangi nnyo nnyini ddala abakyalina okutabulwatabulwa ku nsonga eno nti newankubadde wayisawo emyaka 2023 abasinga era bakyawakanira ddala nti Masiya tajjangako, balina gwe balindirira. Kati wekibanga kyali kizibu nnyo mu biseera ebyo ebibereberye, ate era Masiya byeyagiramu omundigo ogwasooka tikati kiri kityanga wayisawo gino emyaka gyonna. So kijja twala Katonda okubanga abantu abo batuuka ku ddaala erikkiriza nti ebyawandiikibwa biramu. Olwabiri mwemu bo ne bamugamba nti ffe tetuweebwanga bbaluwa za bigambo byo okuva mu Bayudaaya, so tewali ku booluganda eyali azze n'atubuulira oba n'ayogera ekigambo ekibi ku ggwe. Kati wano kikulu kya kutegeera nti abanoonyereza ab'ebyafaayo ebya Bayibuli bakakasiza ddala nti mu kuba nti omusango gwa Pawulo gwina engeri gye gwakyusibwamu bwe yatuuka okuba nga ajulira okugenda ewa Kayisaali, tewaaliwo bubaka bwonna bwasobola kubeera nga busindikibwa abo abaali e Yerusaalemi okutuuka eno e Ruumi. So kigambibwa nti Abayudaaya bwe baalaba okukyuka okwo okw'omusango okuva mu bakulembeze abaali mu bitundu ebyo ebya Seseriya n'ebisigadde, baamaliza nga bapondoose nga bakooye ne beesonyiwa omusango gwa Pawulo. Ensonga lwaki abakulembeze mu kifo kino baali tebalina kino kyonna kye bamumanyiiko ekibi ekyali kimwogeddwako. Olwabiri mu ebbiri, naye twagala okuwulira okuva gy'oli by'olowooza, kubanga ebigambo eby'enzikiriza eno tumanyi nti kiweerebwa wonna wonna. Kati wano wakulu akutegeera nti abakulembeze bano engeri gye baayogera ku Bukristaayo eragira ddala nti tebaali baki Bakristaayo oba baali tebannazaalwa mulundi gwa kubiri. Y'ensonga lwaki Abakristaayo baboogerako nga baboogera muno enzikiriza eno eweerebwa wonna wonna. Naye kasinga okuba nga kanyuma kwe kw'okubeera nga basaba beegayirira omusajja eyali atambudde mayiro 2,000 okujja okubabulira ku nsonga y'emu, ate kaakano balimu akakisa ayogere gye bali. Kyosobola okukakasiza ddala nti Pawulo yali tasobola kusuula mukisa guno wabula okubanga abannyonnyolera ddala, kubanga yali akimanyi nga Luka 2:3 bweraga nti Simyoni bwe yaleetebwa Kristo mu weema okubanga aweebwayo mu maaso ga Katonda, yagamba nti omwana ono kanaba kabonero ak'okuwakanyizibwa n'okwogerwako ebikyamu. So kino tekyali kipya, kyali kisuubirwa, naye omuntu gwe basaba mwetegefu nnyo. Ebbanga lyonna yali ayaayaana okujja eno okutuuka ku baana abantu. Kati laba omukisa guno tibaako by'otubuulira. Olowooza Pawulo yali asobola osuula? Nedda. Olwabiri-3 ne bamulaga olunaku ne bajja bangi gy'ali mu kisulo, n'abannyonnyola nga ategeeza obwakabaka bwa Katonda era nga abakkirizisa ebigambo bya Yesu mu mateeka ga Musa ne mu by'abannabbi okusooka enkya okutuusa akawungeezi. Katonda mu kisa kye yaganya abantu ne bajja, Abayudaaya bano ne bajja era bajja mu bungi. Pawulo n'agenda mu maaso n'okunnyonnyola ensonga ezikwata ku bwakabaka bwa Katonda, ezikwata ku Mukama waffe Yesu Kristo, nga ajulira okuva mu mateeka aga Musa n'ebyo ebyawandiikibwa bannabbi. Kubanga eri Abayudaaya
ebifo bino eby'emirundi ebiri byali bikulu eri bo, byali byesigikira ddala eri bo, omuli amateeka ga Musa n'ebyo ebyawandiikibwa bannabbi. Ng'era bwe tujjukira ne mu Luka 24:27 Mukama waffe Yesu Kristo yajulira ng'alaga nti ebyo byonna ebyamutuukako okubonaabona kwe n'engeri gy'ayisibwamu, yannyonnyola abayigizwa n'abalaga nti bye bino ebyali byampandiikibwako edda mu mateeka ga Musa ne mu bannabbi wamu ne Zabbuli. Olw'abirimu abamu ne bakkiriza byayogera, abamu ne batakkiriza. Tulina okitegeera nti bwe kityo bwe kibadde ebbanga lyonna bwe twali tutambula mu kitabo kino, nti Abayudaaya baali ba mitwe migumu. Era bw'oba ojjuka Ebikola by'Abatume 14 abamu bakkiriza abalala ne batakkiriza. Ebikola by'Abatume 5:33 abamu bakkiriza abalala ne batakkiriza. Ebikola by'Abatume 7:51 abamu bakkiriza abalala ne batakkiriza. Ebikola by'Abatume 12:1 nayo eraga ensonga y'emu, okwo nga kw'otadde n'Ebikola by'Abatume 13:45. So bw'osoma olwa 25 paka olwa 27 lulaga nti bwe bataalagana bokka na bokka ne bagenda, Pawulo bwe yamala okwogera ekigambo kimu nti Omwoyo Omutukuvu yagamba bulungi bajjajjammwe mu nnabbi Isaaya, n'agamba nti genda eri abantu bano oyogere nti okuwulira muwulira naye ne mutategeera, okulaba mulaba naye okulaba muliraba ne muteetegereza. Olwa 27 kubanga omutima gw'abantu bano gusavuwadde, n'amatu gaabwe bawulira bubi, n'amaaso gaabwe gabazibye, baleme okulaba n'amaaso n'okuwulira n'amatu n'okutegeera n'omutima gwabwe n'okukyuka nze okubawonya. Nti Pawulo yakwata mu bunnabbi obwa Isaaya essula ey'omukaaga olunyiriri olw'omwenda paka olw'ekkumi, ate era nga yiyo essula y'omu ne Mukama waffe Yesu Kristo yagyeyambisa mu Matayo 13:14 paka 15. Ekyali essula ya Isaaya eyo yali ekiikirira okulamula kwa Katonda eri Abayudaaya bano, ti emitima gyabwe gyali gisavuwadde mu biro ebya Isaaya, ate era gyagenda maaso n'okusavuwala mu biro ebya Mukama waffe Yesu Kristo, kati ne mu biro ebya Pawulo era gyali gikyali mu bukalubu obwo. Nsonga yonna enywerezebwa ddala bulungi mu Baluumi 11:11. Ne bwe tuba tusomye olwa 26 olwa 28 Bayibuli tulaga nti kale mutegeere nti obulokozi bwa Katonda buno buweerezebwa ab'amawanga nabo banaabuwulira. Pawulo yabagamba lunye nti kino kye mugaanye kaakano kigenda kuweebwa abo ab'amawanga ate era banaakikkiriza. Era we twogerera kaakati bwe gutyo bwe guli nti leero abakyasinza okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda be b'amawanga. Tekitegeeza nti Abayudaaya balokoka n'ennamba yaabwe ntono nnyo nnyini ddala. Olwa 29 Bayibuli tugamba bwe beeyongera ebigambo ebyo, bwe yayogera ebigambo ebyo, Abayudaaya ne bagenda nga bawakana nnyo bokka na bokka, n'amalayo emyaka 2 miramba ewuwe yekka mu nju gye yapangisa, n'asembezanga bonna abajjanga gy'ali. Olwa 3 n'ababuuliranga ku bwakabaka bwa Katonda era n'ayigirizanga mu buvumu bwonna ebigambo bya Mukama Yesu Kristo n'ataziizibwanga. Kati so awo wakulu nawo wakutegeera nti bw'otunuulira 29 paka 31 olaba nti osobola okizuula kaakati nti ekitabo kino emmaliriza yaakyo kirina engeri kyamalirizibwamu mu ngeri gy'otasobola ogamba nti osobola ogitegeerera ddala, wabula obukulu bw'ensonga bwe bw'okumanya nti Mukama waffe Yesu kaakano taliwo wano ku nsi mu mubiri, newankubadde alina omubiri gwe nga ye Kkanisa, era ne Pawulo tali wano, naye amawulire gano gaaweebwa abaweereza abalala, ng'era nabo balina okuba nga bakola ekintu kye kimu eky'okutwala enjiri mu bifo eby'enjawulo gye yali temanyikiddwa. So tusobola okugamba nti kuno kwe kwali okuwandiika kwa Dr. Luka okwasembera ddala eri Tefero gwe yali awandiikira enjiri ye wamu ate era n'ekitabo kino eky'ebikolwa eby'abatume.
So abakristaayo abannamaddala ebyokuyiga bye tufuna wano, omulimo gw'okubuulira enjiri gwaffe ffenna kugenda zingiramu ebintu bingi, kubanga obulamu bwaffe bubeera mu katyabaga, kubeera nga ensi etukyawa n'okuba nga tukolebwako ebyensonyi, naye tulina okuba nga tuli beetegefu okusasula omutango. Ebyefaayo by'ekkanisa bitugamba nti Pawulo yatemebwako mutwe, era oyo Emperor ayitibwa Nero y'omu ku baasooka ddala okuteekawo etteeka eriwakanyiza ddala abakristaayo, era bw'atyo Pawulo yaggyibwako omutwe, baaziika buziisi mubiri gutalina mutwe. Era ekkanisa mu Ruumi yagenda mu maaso n'okubeera nga ennafuwala nti mu biro bya Nero okuyiganyizibwa kwali kw'amaanyi nnyo nnyini ddala, naye ng'era bwe tumanyi ebyafaayo bitulagira ddala nti abakristaayo tebaazikiza, baagenda ddala maaso n'okubuulira enjiri ne baguma masekkati g'okunyigiriza kwonna. Kino kyakuyiga eri ffe ffenna nti weewaawo tuyinza okuba nga ebiseera biro bye tulimu bikyalabika okuba nga birungi ne tosobola kumanya olw'enkya lunaaba lutya. Tulina kuba beetegefu, embeera yonna weekyukira ey'ensi tulina okubeera nga tetuzikiza, tusigala nga tubuulira enjiri eya Mukama waffe Yesu Kristo. Tulabye Pawulo nga ayise mu bintu bingi nnyo nnyini ddala, naye ekintu ky'osobola omujjukirako nti teyakyusa ndowooza ye ku ekyo ekyali kimuyitiddwa okukola ne mu masekkati ag'okusoomozebwa. Njagala otwala akakisa kano k'okubeera nga kwebaza gwena atambudde nange olugendo luno olw'emyaka 2 ndowooza n'emyezi emitonotono. Weebale kubanga onyiikidde era nzikiriza olina bingi by'otuuseeko, olina bingi by'oyize. Saba Katonda bikozesa mu bulamu bwo, mu kunyweza mu buweereza bwo, ate era n'okumanya nti bwe tuti bwe tugwanira okukwata ekigambo kya Katonda ssuula ku ssuula, lunyiriri ku lunyiriri, okutegeera obulambulukufu obw'ensonga okusinga okubeeraawo nti nze naloose, nze nalabye kino, nze nalabye kiri. Ebyo byonna Katonda tabyagala. Katonda kyayagala nti ekigambo kye kituweereddwa tukiwe obudde, tubeere nga tweweereyo ddala eri kyo, tukisomese mu bulambulukufu bwakyo. Nange era mwebaliza ddala mpadde obusobozi okuyimirira emyaka gino gyonna okuba nga ntambudde wamu nammwe nga tukwasaganya ensonga ffenna wamu. Kitiibwa n'ettendo kimuweebwe oyo yatakyuka wabula abeerera emirembe n'emirembe, ate era talekerangaawo tukola bulungi. Weena atatwalanga ddala kubanga oyimirira n'obuweereza bwaffe, twala omukisa guno okugamba nti oyanirizibwa. Beerako kino naye ky'osobola okutoola buli mwezi oyimirire n'obuweereza. Twebaza Katonda nti ebyokukola bikyaliwo era byetaaga okubeera nga tukwasaganyiza wamu. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kye mbasabira kibeere wamu nammwe mwenna. Amiina.